You know, sometimes ebintu ebimu obitunulako n'osirika. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Catherine Kusaasira muyimbi mu the new mu Golden Production or Golden Band. Yes, muyimbi mu kibiina ekyo presidential advisor ekitiibwa ekyakyagwamu yasazeewo kuba nti asasula Baba Brian sente ze emitwalo 3 mu bitundutundu ng'agamba talina sente zasobola kuba nti amusasula. Twagudde ku odi eno nga Catherine Kusaasira still akyalina ebigambo byakyawanyisa n'ono omuvubuka, ebintu ebiswaza. Simanyi oba basitaamu n'afuna miti ekitiibwa nga mukyakola bino ebintu by'ekiyaaye bye mukola, kubanga ono omukyala nze mbadde muwa ekitiibwa n'amaka ne sente zalina n'ebisigaddewo ekitiibwa kyalina nga sisobola kuba nti akyakola eby'ekiyaaye. Naye abayimbi b'e Uganda musigala nga muli bayimbi era nga tugenda kuba nti tubikutuusaako nga birina okubeera. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi bamputantambi Jimso Rich Boyawo Maxudi Junior. Ngenda kwebaza buladi wange wenna agenda mu maaso n'okuba nti ompuliriza. Yes, wenna agenda mu maaso n'okuba nti ompuliriza nkwebaza nnyo ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga obanga oli mupya olwo tusobola okuba nti tutambula ffenna tusobola okubaako ne we tutuuka muganda wange, kubanga system tulina okuba nti tugitambuza nga birina okubeera. Wetwogerera finally mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mami Catherine Kusaasira. Omukyala ono abadde azze alabikira mu mawulire ne omusazi w'enviiri, omukozi w'enviiri amanyikiddwa nga Baba Brian. Obuzibu bwava ku concert eyaliwo mu mwaka gwa 2019 ku Tears of a Woman concert. Catherine Kusaasira we yayitira abantu n'omukulembeze w'eggwanga okuba nti ajja ku concert, era no concert yali ku Serena Hotel yakola nnyo, but unfortunately Catherine Kusaasira yagenda mu saloon okusobola okumupepeta asobola okuba nti alabika bulungi ku concert eno. Yagenda akaviri ne bakasala ne bakateekamu ekirungo kyonna ne bamukola facial ne bamukolako kaskini okulabika obulungi ne bamukola ebintu bingi, era nga mu kusooka oba oliawo Catherine baali bakiriziganyiza emitwalo gyali 2 naye bamaliriza nga bagenze mu 3 olw'ebintu oba olwa services Catherine Kusaasira gye yamala nayongerako endala. Baba Brian yakkiriza, wabula ate Catherine Kusaasira yamugamba nga batalina sente mu cash. Eyo emboozi mukimanyi nti after yamusuubiza okumusasula nga concert ewedde, era nga concert yali so successful. Tears of a Woman concert yali ku Serena Hotel, okwaliko President Museveni, okwaliko abakungu mu Buganda ne mu Uganda okutwaliza wamu, okwaliko abayimbi ab'ettabu nga Bebe Kulu n'abasigaddewo, Jose Chameleone yaliko n'abayimbi abalala bangi. Concert eno yasombola abampi n'abanvu, especially abantu abali mu myaka ejja Catherine Kusaasira. Abo abantu babeerako nakasente, era Catherine Kusaasira yafuna sente pitirivu, yamala n'akola embaga n'amala okukola embaga n'ayingira ennyumba gaggadde. Ennyumba eno ebalirwamu obutitimbe n'obutitimbe bw'essente, wabula ate omukyalo ono yeerabira okusasula omuntu yamupepeta n'okumulabisa obulungi ku concert ye. Omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti atuukirira Mami Catherine Kusaasira. Catherine Kusaasira yagenda mu maaso n'okuba nti agaana n'okujeema n'okweraga n'okumuba ddala, okumukudaalira n'okumuvuma n'okumulinnyako n'ebisooto bw'amumetta ng'amulanga okubeera omuntu wa wansi n'okubeera omukopi. Kino nno kyanyiiza omuvubuka ono yali akola bubi mu karantini, tugenda mu lockdown. Superstar agenda mu maaso n'okuba nti ayolesa sente, bakuba kampayini, bakwata ebisawo bya sente nkya n'eggulo, wabula ono omukyala teyasobola kuba nti asasula. Muvubuka yamupepeta n'okumuyoyota n'okumukolako obulungi. Yagenda mu maaso n'okumugamba nga bw'atalina sente amuveeko, teyajja kugaggawaza baana bannyina, wabula
naye nga kusaasira alina ebizibu bye ng'omuntu era alina byakolako yamutiisatiisa namugamba tolinawo osobola kuntwala kubanga nze ndi presidential advisor nkwatagana ne president Museveni kusinga erinnya tolina kyogenda kunkola gwe Baba Brian. Kino nno kyaleeta Baba Brian obusungu naddukirako naffe ab'emimwa emiwanvu nga mbaffe bannamawulire twasobola okuba tutunulaninga story zino ku TV ne radios ez'enjawulo YouTube kwogata n'emikutu emirala egya social media zi website zi blog sites kwogata ne Facebook. Wano nno omukyalo ono kagwa ensonyi era teyafuna kuswala twamukubiranga amasimu bwatabuka bwayomba. Recently omuvubuka ono yasala kugenda mu kooti n'ekibaluwa era nga Catherine Kusaasira bwe twabukeeredde bwe bwakeeredde olunaku lwaleero nga tulina video tulina audio gye twaguddeko nga yeegayirira omuvubuka ono okumusonyiwa namusuubiza okuba nti amusasula ssente ze. Wabula Catherine Kusaasira era mujoozi yagenze mu maaso n'okuba nti ajooga omuvubuka ono gwamaze emyaka 2 mirambirira nga tasasula. Catherine Kusaasira yavuddeyo n'agamba omuvubuka mu audio n'amugamba nga bw'atalina ssente era agenda kumusasulangako ssente za bitundu bitundu 5,000, 2,000, 15,000, 2,000, 13,000 olwo nno paka bwazimalayo ng'agamba omuvubuka nti ajja kuziwandiikanga bwamuteekerako 10,000 ku mobile money ng'omuvubuka ono agera mu maaso n'okuba nti aliwandiika paka ssente ze bwe zigenda okuggwayo. Kano ke kamanyiiro obukopi bw'abayimbi b'e Uganda. Omuyimbi ali avuga V8 bagamba nti akolera State House alina ne ku ssente tasobola kusasula buntu butono agenda mu maaso n'okuba nti alyaza amanya Bannayuganda. Bino nno byensonga lwaki abayimbi b'e Uganda bakyakubwa nnyo mu bbaala bakyabatta nnyo kuba balina akamanyiiro tebalina mpisa bali so cheap naye befuula expensive. Ebintu ebitono ebimu binyiiza nga ku Superstar kiringa Palaso sawa zino bwagenda okukola ekintu kyonna like I feel so bad bwe mulaba nga azze mu incident nga zino ezaba Kusaasira because he's a superstar. Catherine Kusaasira Bannayuganda bamuwagidde ebbanga lyonna ebbanga lya myaka giringa 2. Tosobola kuŋŋamba nti osobola okulumya Munnayuganda ng'ogaana okumusasula $3,000. Nedda mulimba bannyabo nedda mulimba bayimbi mmwe muddemu kukisa muddemu okuweesa obuyimbi ekitiibwa olwono n'abantu baddemu okubawa ekitiibwa. Bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange nkwagala nnyo ebbanga lyonna atwegweko mu episode eddako gwe taliwa nga mpuliriza.